Eyo yembeera yabadde mawokota akawungezi k'eggulo poliisi ng'ekulembeddwamu osiweka yabwe Namala Justus bwe yakubye omuko ogubalagala mu bantu abadde bakuŋŋaanya okwaniriza amasanyalaze agaleeteddwa omubaka wa Mawokota South Yusufu Nsibambi era nga yalese abawerako balumiziddwa omuli abakyala ab'embuto n'abaana abato. Okusinziira ku poliisi abategesi tebagitegeezezzaako ku nteekateeka eno nga n'ekifo babadde kyabadde kitataganya ebyentambula mu byalo by'e Bukasa mu disitulikiti y'e Mpigi. Mu mbeera eno abakulembeze nga bakulembeddwamu Yusufu Nsibambi, Harold Kayija n'abalala balabiddwako mu kafubo n'abakulira poliisi naye nga basiwansana ku mazzi kubanga poliisi ebadde emaliridde obutakkiriza lukuŋŋaana luno kugenda mu maaso. Kino kijja batuuze mu mbeera nga bagamba nti omubaka Yusufu Nsibambi amaze okubatuusiza amasanyalaze mu kitundu agamaze emyaka n'ebisiibo nga gabasuubizibwa gavumenti eyalemererwa kyokka poliisi mu kifo ky'okukola ogwayo ezze mu kuba kuba mu ttiyagaasi na miggo. Tubadde wano ebbanga n'ebbanga nga tukaba amasanyalaze gegombola ekitundu. Ne Pulezidenti Museveni yennyini mu 1996 omwezi gw'omunaana omunaku z'omwezi nga 23 yajja ekitundu ku kisaawe n'asuubiza abaaliwo abo amasanyalaze. Emyaka 3 gyemaze kuno tusabaako ku masanyalaze. Olwaleero gwe gusoose mu myaka 3 gye tumaze kuno. Kyokka tuli mu kujaguza ttiyagaasi atukubiddwa tufaaki. Poliisi ya Uganda kati etukuuma ddala mbuutu. Mulinye ku stage temuli badijje. Kompyuta muzibbye, hard disk muzitutte, katolo buntu bulamu ki? Naye omusirikale w'ekibibi ankubye emiggo okwagala ndi mukazi mukadde kati nze nkola fujjo ki? Twateekateeka twe bakulembeze kyamani w'ekyala amanyi, ow'omuluka amanyi, bakansala bamanyi ne poliisi emanyi. Wano tetuvaawo. Naye mukulu Osere ye yakozesezza obuyinza ng'obw'amayinja ge naye kye yalibadde akola yalibadde akwatagana n'abakulembeze. Yamyuka Ssaabawandiisi w'ekibiina kya FDC Harold Kayija avumiridde ebikolwa bya poliisi eby'okulinnyirira eddembe ly'obuntu wabula n'ategeeza nti bo si bakukoma kugenda mu maaso nga bakola ebintu ebituufu ebyalemedde gavumenti. Mu ngeri y'emu n'omubaka Nsibambi alaze obwennyamivu olw'ebikolwa ebikoleddwa abakuumaddembe omuli n'okwonoona ebintu by'abantu ssaako okukuba bannamawulire nga bakola ogwabwe. Naye kye bakoze kwe kugezaako okugaana omubaka w'ekitundu okwogerezeganya n'abantu oluusi ababuulire biki basuubya amasanyalaze kati omuntu alina sasula yaka noba munogera kusasula yaka biki byowakozesaamu byebintu byetwetuza okukola wano olwaleero okubuulira abantu ebyo ebasaana okusuubira mu ngeri efaana bwetu. Abasajja bakubye ttiyagaasi bakubye abantu emiggo mulabye abasajja nga badduku n'ennyama omukazi ng'olubuto luvaamu. Kitwewunyisiza poliisi bwezze amaze okukola olukusa lwonna lwonna ku ssaawa 10 n'eddakiika 15 ng'omukolo gulina okutandika negamba tegulina kutandika abantu nga bakuŋŋaanye era abantu ne bakiwakanya ne baleeta emmotoka 3 eza poliisi batandika okukuba abantu ttiyagaasi era naffe twogera ttiyagaasi ekintu ekibadde kikyamu era tukivumirira nnyo. Farida Nakaiza ne Irene Mirembe, BBS Telefayina, Gambuuze. BBS Telefayina mawulire Gambuuze abalimi n'abalunzi bajanidde minisita omubeezi w'ebyobulimi n'obulunzi Dr. Retired